abalungi be basinga obungi ababi. Nje siri daddy wa muntu n'omu. Oli. Kubanga kigambo daddy simanyi kye kitegeeza. Ate ne mu art industry oli taata. Ebyo bigambo. Waliwo abaana bawakkiriza okuzaala, waliwo abaana b'owabula, waliwo abaana b'opromotinga, waliwo abaana b'oprovidingira, waliwo abaana b'osonyiwa mu art industry. So oli taata. Abo bakazi beesinze okusonyiwa. Nedda tugamba abaana. Katugaye nti abakazi wamala n'obazaala ne bafuuka baana. Abaana tebayinza kuba bakazi. Basobola okuba abakazi. Naye nga kuggwe tebaba olondako kimu nti mukazi oba mwana. No, kituuka ekiseera ng'omuyita mukazi nowa mukazi gw'ononye ekiwano nenga mwana wo. Nenga yakula dda yafuuka dda mukazi. Naye era teyeerabira kiri kye wamuyisaamu nga taata. Ekiseera eky'omwana kiggwawo ne mu constitution kiggwawo kikoma ku myaka 18. Nedda tekiggwawo kati mukulu. Omwana wo olwaleero bwakubira akugamba mukulu. Nampita mukulu. Nganga nti yes. Takuyita daddy. Ye n'amala mpita daddy. Nze njagala mpite mukulu. Nedda nze njagala akuyite taata kale eky'Oluganda. Mukulu kirinnya bunnya. Kitiibwa nakyo. Kituufu. Kisinga n'ekya taata. Uli kuki? Tetwagala kitiibwa kisinga ku kirala. Taata asigala taata. Nkugambye. Toyinayo baana bewa adoptinga mukulu. Olw'empaka. Waba adopting. Mbalina. Toyinayo baana mu art industry bakutunuulira nga balaba yes ono kyangamba noti ekiraga omwana nakyo weekiri. Waliwo abaana nga bayita basange wamba dabe nga bantunuulira. Mukulu. Trainings z'oba nazo nabo byotambudde nabo abaana abakukkiririzaamu abaana abakutunuulira ne bagamba wansomesa kino. Naye mu mirundi egisinga abo baba bampita director. Ate era waliyo abakuyita director naye era waliyo abakasusa ne bagamba director daddy. Abo baba n'olugezigezi saaga. Baba balina bye bannoonyaako. Sagala muntu kumiyisa daddy. Owulidde. Ndeka. Bamalaya bayita abasajja daddy. Abakazi bayita abasajja daddy. Ati abayagala abaana abeeko kye bayiga. Mukulu wa myaka 49 ayita omwana muto wa myaka 3. Nedda abayagala abaana abali waka abeewo kye bayiga. Nedda goli kubya waka ningamba abakazi abayita abasajja badaddy. Anti atuuka. Tebabeera nda waka. Nakusanga eyo mukulu no. Ndowooza kiba kyamukwata ku lulimi. Anti kyabukuusa temuli makulu tekina mini. Kati nga anko bwe kyayona. Buli gwosanga mukulu abeera anko. N'omukazi omusajja gwagala muyita anko. Nze siba musajja nga nkwagala n'ompita anko. Ngani gweyita anko. Era bw'akyala bamuyita anko. Mba mbuzaabuza baana. Nebba. Mba mbuzaabuza baana ate naye ate waka abaaki. Abaaki era ziba pulaani zammwe. Anko kati bwe tweyita. Owulidde bigambo temuli makulu. Bigenda bifa. Byafa dda. Tulina kye tusobola okukola okuzzaawo ebigambo ebyo. Okuba n'amakulu gaabyo. Tutuweeyo ekyo. First of all, surname. Tulina ogikyusa. Lwaki tugikyusa te surname? Kubanga surname bana abazungu baatuwa surname nga lyerinnya lyaffe eryaki? Ery'ekika. Bo ne batuwa first name. Batize nga lyeriki? Lyeryaabwe. Kya busiru nnyo. Bujozi. Kakati nze mukulu. Ye surname yange. Owulidde? Erina kusooka Mr. Mukulu Alex. Alex ne lisembayo. Second name. As long as we continue calling ourselves the first names in the English Dominion, tetujja kusobola kukyusa kintu ekyo. Abantu okuba proud in their own names. Ekyo kibaako ne wekikwataganira enneeyisa y'omukyala akwata omuganzi we n'amutwala ewaka n'amuyita anko kyokka nga muganzi we? Yeah. No. Talina self-esteem. Tasobola kuba na self-esteem. Anti teyeewa kitiibwa. Talina mpozi zigamba character. Ne anti byonna bye bimu bya Luganda.
sina self-esteem. Self-esteem. Actually, sina character mpisa. Anti byebyo era byonna. Sina mpisa bumalirivu. Character mpisa. Aba teyamalirira kubeera na taata w'abaana. Kakati goolu zaabwe tebabikola. Of course babikola y'ensonga lwaki njagadde tukyogereko. Naye babikola be batono ku bangi. Lwakubanga biwulika nnyo. Kyetugamba ye program ababi batono abalungi bebasinga. Yeah. Naye ababi gye bali abakola buli kyetaagisa. Kyekirala mukulu. Eki. Tetusobola okukola okukyusa ekintu ekyo. Omanyi omuntu emirundi egisinga akkiririza gy'ava oba waali oba gy'alaga. Java wali jalaga. Igwe okkiririzaawo. Jenva wasalawo nnyo wawendi kati. Ate ne wendi kati wasalawo nnyo wajendaga. So nzikiririza wonna. Kankubuli. Kubanga one day when osobola okukkiririza nti nze nzikiririza mu past. Past? Yeah, that's why people study history. Osobola okukkiriza nti nze ndi mu present. But the past is already made and it has gone. But people studied. Yes, they know where about they came from. And some people are more interested in where they came from than where they are or where they are going. Others are interested more in where they are going, not even where they are. My interest is more in where I am and where I'm going. You can't put the two together. Because where I am determines wali wengenda. Kubanga bw'oba onoolowoleza gy'olaga, you will arm these people with that self-esteem. Gy'obanoonyaamu basobole okuba ba characters abaki abatuufu n'okuba proud of who they are. Wano we are not proud of who we are olwa central government. Era ogikomezaawo. Yes, kubanga central government yetugaana okubeera proud of who we are. Mukulu central government. Eyagala omukyoli afuuke Muganda. Central government kiki? Government ya wakati egatta amawanga gonna aga Uganda. Nina kyabusira okuba ne central government. Kati kigasaaji. Era abazungu bwe bakituteekako mu central government. Olwokubanga waliwo abakyoli. Therefore, ffenna tubeere nga tuli mu government ngeri oba kiki whatever in the center of everything. Tikivula okunyagibwa kuno kwonna central government yekuleeta. Yereetera abantu obutabeera proud of who they are. Nti mu Abaganda omwogera nti muli Baganda muli tribalistic. Abasoga banabira nti basoga nti mwe muli basiru temutegeera okutuuka myaka 42. Abatono banayogera nti mwe muli benzi is going. Abakiga banabira nti mwe muli bawemuzi. Abanyankole bogera nti mwe muli arrogant. Abacholi bogera nti mwe muli bajasi. Abakalamoja bogera nti mwe muli primitive. Ndekana. Central government is a national or highest level of government in a country that has authority to govern the entire nation. It is responsible for making and enforcing laws, managing national affairs, and representing the country internally. That is the central government. Kakati, omuzungu okujja wano yatusanga ne government. Yagitusanga nayo. Uganda. Naye ate government ene ya Buganda bw'ogigatta n'eya Bukyoli ate awo central government kiba kifudde. Central government efuga ki? Yefuga national affairs. National affairs. Buganda was a nation. Up to now, ye problem emu kuzo etawaanya Uganda as to whether Buganda should still go back as a nation or stay as a district. And some of us want it to be just central. 2026 magezi olondani ogenda kulondani nze olwaleero tukedde ku renewinga passports naye omanya mpandikidde ebbaluwa ya recommendation mukiga kale tebereza nze azaali bo omukiga okumpandikira ebbaluwa ya recommendation omukiga mmanyi anti ogwe mugaso ne bulungi obuli mu central government mwene baleeta wamu ate kakati ulira kati eri bajja kukikkiriza ekyo omukiga mmanyi tamanyi na maama wange gye yazaali ne taata wange tamanyi gye yazaali kyokka yawandiisa ebbaluwa ya recommendation nga nsemba ate no n'ogenda process yonna n'ogimaliriza
bayinza okunyima passport twogere mpola mpola nange mbadde ngenda kugamba twogere mpola mpola bayinza ga recommend ali mu kiga ngabagamba nti muli tribal anti kati ataweera obolaba mbakyukiza mu kiti muli nekyusiza mu kiti ngambazi timuli tribal ne tribe ekintu ekyokubeera tribal mukulu abantu bangi bagenda bakimisquotinga abakulembeze baffe bano balemereddwa okukola kye bayita delivery of services bwe balemererwa okukola service delivery abantu ne batandika obbakyomera nti temukoze kye mwakola kye mwakyuliza ne batandika nga buli muntu wabakyomera bagamba gwe otujomera kubanga oli Muganda. When people entrust you with leadership and you do not deliver, but it is deliver not of what? Deliver of a service or Which speaking service? on people's Which behalf service? that you Ngenda mu restaurant nkebera menu nembagamba mumpe chips na kino na ki ye service gye bagenda okumpa so bwandeetera kyesimusabye mukulu kikyobeera osuubira mu mukulembeze nakikugamba dda what do you want him to serve you chips or chicken or what nodda kyenkubuuza kati in a level of leadership what do you expect gwe nga gwe wenjagala okuddiramu ku ssaawa ku myaka gyendiko va ku myaka anti kubanga akuwa ekintu ekyemirembe n'emirembe nga tekigenda koma ku gugwo nze omukulembeze gwenjagala okulonda olidde tondaba wano ndi artist nina ebizibu ebiri mu arts industry biyitirivu enjaga obwenzi obukuusa obulimba okupapa byonna now nze omukulembeze gwe nga nti omukitegedde nze profession yange ndiki artist bino ogenda binkolerako otya 27 nga mbimuwa nti biibyo ogenda binkolerako otya mukama wange nga nyinyonnyola nti kino nyinza okikola bwene nga ndi kale nga nkiwaate ne ku mulala nti gwona okinkolera otya awo wensalira waani gwe nnonda kati omukulembeze okulemererwa okukola by'omusabye kya buntu. It's personal. It's not tribalistic. Talemereddwa kubanga mukyoli, talemereddwa kubanga Muganda, talemereddwa kubanga Munyankole, talemereddwa kubanga ki. Naye alemereddwa kubanga muye talina busobozi. Bwe kuba kulobinga tasobola kulobinga. Bwe kuba kukwogerera talina ddoboozi kugenda kukwogerera. So oyo mukulembeze bw'abanga gwe w'obanga omubuuza. Naye mukyala gwe oyo si mukulembeze. Owulidde oyo muntu ali mu wrong place. Anti kati abakulembeze ng'ebintu byonna ebyobukulembeze mukulu gwe bw'ovaayo leero n'olaga omukulembeze nti bino bye watusuubiza tobikoze ajja gamba oyo omukulu ayogera kubanga Muganda. Anti biki nze kyegamba problem si ya mukulembeze oyo. Mwe mwamuwa kiki kye mwagala abaleetere. Anti nkugambye kyenvudde nkubuuza n'ondaga nti obimuwa. Actually osooka na bagerege. Kati bw'agaana okubireeta nga mugenda mu parliament nga muyita mu mateeka nga mumugjayo through vote of no confidence. Mukulu okikoze owadde vote of no confidence. Yes. Oli mukyala Muganda gwe watuma baali bamuyita Opiyo oba mwami Muganda. Opiyo agambye nti oyo mukulu ekimwogeza kubanga nze siri muki Muganda. Yes. Kyekiri kyengezaako ng'omugamba nti prove that you are not a Muganda by showing us by the evidence of what we sent you to do. Wona agendera mu ebyo obudde bujja kubanga bwagenze dda nga kiri kya overriding gopapolagawa wena gyolaga gwe nawe lwaki oba opapa okuteeka mu vote of no confidence anti ng'alemeddwa anti linda emyaka 5 giggweko tejibweko kugwako wano we muwera kyenjagala akole yampa ne time gundi deadlines nti mu myaka 2 nja kuba nkimaze ekyo oba mugumu nange nzimu tinjagala kino ubenga okimaze emyaka 2 kubanga ffe tuli bubi ono okisobola nti sayininga nti katwa waliwo omukulembeze akugamba sijja kisobola arganti ajja kisobola nga tajja kisobola ata oyo taba mukulembeze yawulamu ekintu ekyo waliwo omubbi abantu boyogerako babbi
toyogera ku bakulembeze oli kwani oyogera ku Ganda oyogera ku Mandela oyogera ku Basengo oba oyogera ku Bakitatta Kitatta obadde ki mukulu ndeka obanga tuyinza okutabuka kubanga nze ebyobufuzi ebyo byantabula abantu ababbi gwe boyita abakulembeze ng'oli abadde mu parliament nabbira ddala miliyoni 150 ne weebuuza lwaki teyabbye 5 kwegamba n'amagezi ne gakulula naawe bw'oba oli ekikere olya kiki kisava nenobba 150 ng'ebitaano weebiri ne bannange osanga atwalako 150 alekereko n'abalala obanga obwongo bumugamba nti woonootolako obutozi bwe mba mu parliament siyinza kubba 150 ng'olukaaga weeruli okitegedde bw'oba osazeewo kubba kakati abantu oba tubbirako ddala abantu ng'abo b'olowooza b'oyita abakulembeze oli naava eri myaka n'okwogera takyasobola kwogera olulimi lumuyita bweru bwati naye ng'akomyewo kwesi oyo obuzibu si nti tasobola kuweereza bantu obuzibu alina okuba ng'alabika alina obulwadde ekyo si kifaako kati nze bwe mba omulwadde kubanga era abantu bosanga olaba bamwesigamu eyo embeera balaba yasobola obbakolera bwe mba omulwadde nga ngenda neepanka okulima era mbagamba bale sijja kusobola oyinza okuba nga gwe okutuula obutuuzi ku lubimbi waliwo abakutunuulira ng'oli ku lubimbi ne bajja ne bakolana nnyo okusinga ggwe ekyo kitegeeza ndi mulimi mukulu ani gwe tuba tunenya mu nsonga eyo tunenye bano abalina obusobozi abamulimira oba tunenye ye atuula wali ne balima munenye elite class mu Uganda the elitist betuyita ba elite abasomye abamanyi okuwandiika nga tebalina magezi oba knowledge oba wisdom kwe kuyiga okuwandiika wisdom kwe kubanga omanyi okuwandiika n'otafoojinga check kati bano bo abasomye abaffe bakoma ku knowledge of writing and they can forge a check or do whatever an agreement or whatever so nenya wano class eyasomesebwa abazungu okuva mu 18 okutuuka olwaleero be baffe beba Museveni beba Mao bo bonna aboolaba abo bonna no boyogerako they are elites anti kyenkugamba nze nkiise elite gwokiise elite byombi kisinziira gye wasomera yes masomero kige wasomeramu product ya Bishop Senior School Mukono product ya Antrecho de and Boarding Primary School abasomera masomero agategeerekeka tukita elite okitegedde kakati abo bobonenya kubanga bo balina mentality enfu ya mundu the elites yes kaba elite ya mundu yakulaga muntu nti omanyi oluzungu yakulaga muntu nti oli smart osiba nettaayi kwegamba byonna ebyabazungu bye baba manyi okugeragera obugerogero yes byonna ebyabazungu omanyi n'okuliisa wuuma okitegeera kati wakyayinza byonna ebyabazungu bye babateekako abasajja abo ba elite abalina amadiguli kakati abalina zibiki bye batubonyaabonya are they a disadvantage ba elite abegasse mu byobufuzi kyogamba nti ate wali ayegasse mu byobufuzi atali elite are they a disadvantage kati abo abegasseemu n'ababidduseemu n'ababiganye anti abantu advantage okusinga oli oyinza okugamba omwana w'omuliro gwokya n'agukwata omulala naga nti maama yangambye gwokya tagukwata kati waliwo abasiru abamala ogwa mu parliament ne bayiga ebiri parliament eyokya ne baddukayo naye nga nze ndi eno ntegeera butegezi nti eyokya kubanga nalabayo ebikondo nedda okosikwekokya ogenda olina essuubi nti gwe agenda okudibetinga obulungi abantu abalala bakuyigireko ndibetinga namuggo mukulu ekikulu oli mutiitiizi ndi mutiitiizi nze naggamba mukutya nze ndi kibe saagala byo bintu byakuntiisatiisa kunkuba microphone mu parliament nedda ate bagambe buli lunaku wabeera mu kuba microphone bakukwata lumu kati eggwanga lino wekiba wekituuka ku ati osobola okukwata omusirikale ettaayi mu ati wekituuka ku ati nga gw'olwanira kubanga kyewaŋŋamba ekintu ky'oyinza okulwanira mukwata ttaayi okola oti waliwo amagezi njogera naye bulungi n'atereera
lwaki mba mukwata ettaala kyogamba members ba parliament boogedde kimanya n'abasirikale bano tebati bonna temuli makulu oba boogedde nabo naye tebategeera no oba kubanga bali batume babbi n'okubanga waliwo abatumye n'obusungu bwe balina abapoliisi oba ne ba members of parliament abapoliisi nabo balina obusungu olowooza basula bulungi bafuna omusaala mulungi nnyo abasajja babeera mu musana mu mpewo mu nkuba kale ogenda omusanga ssaawa 10 ng'akooye nga yasaze dda asuza atulobadde kinviira okitegeera so elite mentality yaabwe eri very colonial kyetuyita colonial mentality kubanga kyekyo ekyabateekebwamu by language boogera luzungu by dress naffe wantugezaako obutalwogera naye twekanganga biluze by the very parliament sitting of the parliament eri foreign ne speaker ataako bijowewo na byonna biri ku buzibu omuzungu yatuwa education nakugamba luli mu programu emu nti tumala sente nyingi nnyo nga tugula information y'omuzungu ate ne tumala ne tugimuddiza nga tugenda nga abakuba expatriates owulidde naye information yonna gye tukula nakulaga ebitabo bino byonna nti ya muzungu si yaffe naye nga tusasula ogifuna ate ne tumala ne tugenda ne tugibaddiza ng'abaddu baabwe kuba tuyiza olulimi lwabwe bwe boogera tutegeera ennyambala yaabwe n'endya yaabwe ate kakati wano omwana omuto akyalya amatooke nti alidde amatooke ettooke eriboobere wa chips na fish ate chips wano ze twerimira yaabwe nkugambye ate yani akammonde kaffe ffe abakalima wano bakayita irish potato lwaki kako lwaki temukayita buganda potato tomondo omuganda gwe tomumanyi sweet potato tomumanyi namukolamu chips nsobola omukolamu chips tandika nno omutunda ensi yonna nga chips bwali mu nsi yonna balabika obutamuli ayinza okuba talina maketi gwomanyi gwaba kitandikawo kitandika olabi ogambye nti abakulembeze baprovidinga simanyi father providing to providing another way of eating lumonde nga tulina kyetumukolamu ekyakabi wakiri tumufumbiremu ejji oba kisamfe gwomanyi nti amawanga gonna agalina emmere eriibwa mu nsi yonna India, China, Korea, Italy, Spain. Okimanyi nti Abafirika ffe tutalina mmere etunda nsi yonna. Naye buli ggwanga erina amatooke. Gundi kyengamba kirala. N'ogiyingira mu restaurant wano fang. N'obagamba njagala pork ribs. Bazifumba mu ngeri ya kiki? Yaabwe. Era buli kimu kye bakuwa kiki? Bwe mbulya gye ofumbira amatooke mu ngeri yebwe omuntu yaliddewo oluwombo lw'amatooke oba oluboobedde mu nsi yonna mbuulirayo nti Brazil kati tuli kuki tuli kuki tewali batusiriwaza busiriwaza byonna tesaagala n'ekintu ekitono ekyo ne kitulema okukola lwaki emmere yaffe tetunda ne Kenya naye tutwala amatooke agaliko n'ebikuta e Kenya lwaki tetugawaatire ne tugatwala nga mawaati ndowooza storage n'engeri gye gayinza storage ate kikinga tutwala ebyennyanja ebweru storage ebeeti tewaliwo freezers tuuke lyennyini lyetwetika paka Kenya transport cost waliwo member of parliament ebyo abimanyi babimanyi naye just obusobozi bw'okubikola bwe batayina ate okuziika abantu tubaziika mu makofini tukubamu ne tiles muki ate ngeno waggulu tuwakanya environment kyokka wansi already tugyonoonye webali nnyo kubanga omusenyu amayinja oba tofudde bulungi olina okuleeta bano ba funeral home simanyi bandi naye naffe tulina Rolex tewalaba wano nga bagira Bombardier nga batekamu Rolex etunda wa bwe baamala baendinga bataddemu nseenene anti ekizibu ky'enseenene ziri seasonal tetuzirinako control nga lwaki tetuziyiga zirunda botya kale wuulira bwabuuza gwayagala okuba politician gye emirimu gy'olina okuleetera abantu mu kitundu kyo enseenene okugidevelopinga nga osobola ogirunda gye emirimu mwe muli kujja boda that's why the money is enseenene tuzirundenga
enswa tuzirungu mukulu enseenene ani amanyi origin yaazo ate wateekwa okubaawo origin yaazo gwe bwe batogimanyi tekitegeeza nti abantu bonna tebagimanyi abantu nga balunda n'emmese katubeere ku kigundi tulina namunswa wano tulina namunswa mu biswe atokwata namunswa n'omutwala omanyi namunswa ekiriisa ekiri mu namunswa waluyite ku namunswa sibulyako naye bamutenda Kadoma n'olya namunswa ne tumala okukola wano zinnamunswa nga zokka ze tutunda mu nsi yonna abantu bajja zirya kufa bufi naye ani abirowooza ebyo fe ababirowooza baga ntuli balalu bw'obyogera baga nti omusajja mulalu oyo naye namunswa taliiwo wano ne tumala essaawa 2 tusima namunswa lwaki tetuyiga mulunda kyokka n'omutuukako nga kantu katono bwe kati lwaki tetubulunda bungi si bakoleya batutunza prawns buno buntu bulinga nabwo namunswa naye wogenda ekalangala waliyo babiyita bisiinya waliwo birabyeko ebyoku nnyanja babijja mu ekinazi oba babijja omwo ayita bisiinya biryawo biwuka nabyo nze gambye abazungu batandika dda kati okulya ebiwuka naye na wano mu Uganda because birina ekiriisa ekyenjawulo okusinga eno ennyama kati ennyama abantu bakola nkole abantu balyambwa bana abaana abookya ennyama bonna bookyambwa nedda ate nedda ki buuza wano omukiga wa wano yakalya embwa nga 5 kuba lyazaalibwa naye mukulu saagala tusule katale k'abatunzi b'ennyama kyemmanyi kyenyinza okugamba nti abantu kye balya nga bakiriridde oluusi nambutanywa kyekikalaayi ekikalaayi kyekiriwa era kati naawe yadde tojirabika wali kati bw'oba omusiraamu n'olya anti yeyo ensi gye tulimu tuli balimba ate nga baagala gifuula export ya Uganda to the world akavaako tebajja kusobola Belgium erina abantu millioni 5 erina embizi millioni 2 eyo nno Belgium yokka sinna kutwala Sweden sinna kutwala Ohio mu America state esinga okulunda embizi osanga embizi ng'eva eri netuuka wano kakati bo bali abadeni embizi yonna sausage bacon babikola byonna batunda ensi yonna wanani amanyi okukola bacon mwabaleeta emirimu abaagala okwesimbawo gamba abantu nti ngenda okutandika buli mbizi tugenda okufulumya bacon wano gwe mulimu omupya gw'oleese tukuwa akalu nze nkakuwa mugambe nti okamuwa aleeteyo ideas empya omukulembeze akulaba teri mukulembeze andaba bonna abakulaba kuliko abakulembeze gamba abalaba TV teri mukulembeze awandaba abalaba TV ku mulundi guno basiibule nako abakulembeze mu parliament oleza balina kye balaba ku mulundi guno abalabi baffe basiibuleko mbasiibule balagawo abalabi baffe abalungi n'abawuliza baffe abalungi tujja kubeeyongeza nate mweraba bere bulungi